Media Choice Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Leka ntuuse okusaasira kwange eri eggwanga olw'okufiirwa bambi omulungi. Nga mpise ku Media Choice Uganda. Omwami ow'ekisa akuumye obuwangwa. May the Lord bless the soul of that day. Ne bannayuganda bannange mwenna abali mu ggwanga Uganda mu kusabiragana n'okuteekateeka k'eggwanga kuno, Bayibuli yagamba nti ani ali ewala n'ekyo ekyamwandikwa ku wesitalituukako. Byonna bye nkunnyonnyodde byali byateekebwateekebwanga ku Jakana Nadduli. Kyessaamanya kujjanga kyakulabirako oba ekisigalidde Katonda mu kwagala kwe. Nkakasa nsijja kusussaawo bigambo byange ku ki kye nteekeddwa okukugamba, naye Katonda bampeera omukisa. Otusoose kugenda fenneryo ly'ekkubo. Olunaku lwa leero nga lumu lwenvuddeyo mu kukungubagira mukwano gwange nfanfe Jakana Nadduli we tuwangadde ebbanga erisuse mu myaka 5 nga wano ku Media Choice tukoleddewo emyaka 3 bwe bubaka bwensoose okukola ku programs 3 ze ngenda okumukolera okujjukira obulamu bwe na ddala obwo bwe tuwangadde ababiri. Lino ddibudde ne lyetufunye naye nga bwagenze. Olunaku lwaleero essaawa 3:45 ez'ekiro ngenda kusaba okulula programs 3 omumwendo bateeredde ebirowoozo ebyange ku ki kye ndowooza ku bulamu bwe na bwagenze butya. Program y'olunaku lwaleero essaawa 3:45 ntandise na kukubagiza naddala abo bekikwatako obubaka obw'essimba obuvudde ku Mukutu famire yange ngera bugenda mu famire ye olunaku olwaleero. Kyenva nnyimba nga ndi munaku ennyingi bannange lwajja n'obusungu bubi. Olumbe luno lwatujjira olumbe lwajja gawanyerutulye. Olumbe luno lwatujjira olumbe lwajja gawanyerutulye. Essaawa 3:45 marks the first part of Jakana Nadduli. Omwoyo ge Katonda agulamuze kisa bw'osirika ofa ne bw'oyogera ofa. The program zino zensaba okuludde okubabuulira abamu ebigambo basobola okwogera naye amazima ge galiwa. Ssaawa 3:45 olunaku olwaleero mu kujjukira Jakana Nadduli ye programu esoose nga nkomyewo okugiweereza nazzeemu ne nfunamu olungubanguba okubaweereza. Ze programu 3 ntandise n'eno esooka 3:45 togisubwa. Olumbe luno luyisa bubi muntu kuba lutwambulula essanyu ly'amaka gaffe ne lutulesa ebirungo ebiwoomerera ne luleetawo empisa ez'ekiki